bonna batutiisatiisa naye nno ssebo nga tuli kakonge ka mu kkubo. Abantu mbagamba nti Buganda lwazi. Tetulimva ndiirwa, tetugenda kuwotoka, tetunyikibwa mu mazzi tubeerawo nga tetuwoka, tuli lwazi. Omusana gujja n'enkuba nejja ne tusigala waawo. Batusangaawo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddemu omwasi ku nsonga za Generali Muhoozi Kainerugaba ezagenda ng'atiisatiisa abantu amugambye nti munnange Buganda tuli lwazi, ffe tetutiisatiisibwa, era ebyo bye bakuwaana munnange nkyogezanga. Ate nno abantu bangi bavudde ne boogera ku nsonga eno, bamugamba nti munnange oba kutenda okudduka ate tuyitawo osula, tirekeraawo kubanga ate oyingiza mu Bwakabaka bwa Buganda mu bintu by'ekisiru. Kati Katikkiro naye atabuse. Byonna byonna nga bigenda mu maaso, amawulire ge tufuna nti mwana mulenzi Timothy abasinga obungi gwe mumanyi nga Jayden Mbu amaze bagambye weeks 3 mu ICU. Amawulire agantuukako galaga nti Jayden ono agenda mu wiiki ya 3 ng'ali mu ICU. Bw'obeera mu ICU oba toyogera toyina, oli mu ICU, oli ku support machines. Bambi musabireeko Jayden waffe. Ate yatugambanga ng'atugamba baŋŋamba obusomi bwangu ofuna, naye process esinga obuzibu yeri ey'okuwona. Ali mu ICU, amasimu bagamugyako buli kimu. Musabireeko nnyo Jayden, musabireeko nnyo Jayden, mikwano gya Jayden mumusabire kuba twagala obulamu bwa ttiimu ono, twagala tubukozese ng'ekyamagero. We believe Katonda ajja kitukolera, agenda mu mwezi ICU. Bambi mawulire si malungi aga Jayden, era mweyongera okuba nga muteeka mu ssaala. Abasinga obungi oba abantu abamu mwavangayo ne mugamba nti omwana oyo si mulwadde, omwana oyo yeekoza bikoze bitya, naye nga amawulire bambi agavaayo geego si malungi yadde nakamu. Tubadde tukyali wano, amawulire ne gatutuukako nti ekiri ewa Honorable Miriam Matembe akyali Honorable kubanga ekyo kitibwa tosobola kimuggyako eyo title. Ono yaliko minisita mu gavumenti eya NRM oba ya President Yoweri Kaguta Museveni, yaliko Ethics and Integrity Minister. Essaawa kakati we twogerera Mbu SFC esazeeko amakaage, era Mbu eri kutaninga buli kimu upside down. Ge mawulire ge tufuna. Najuzi wano yali ayogera ku tweets Muhoozi yamukolako. Juzi namulaba agamba ono mukazi antatweetinga n'agamba nze ne Winnie Byanyima we are just useless chicken. Ngu Matembe and Winnie Byanyima are useless chicken. Nalwoka n'agamba ngu oyo Matembe alina okukitegeera nti alina kubanga ansinza n'andamya sire n'endamya ki. Amanyi intelligence gendina, amanyi who Matembe is, not here in the physical but even in the spiritual. Katonda w'omuggulu nkusaba kimu, arrest that man. Tetumanyi oba ekyo ekigambo kye yagamba nti amanyi intelligence gye nnina oba yeemuviiriddeko obuzibu, naye nga agaliwo galaga nti munnaffe eyo kati ewuwe Mbu bazinzeeko. Awo nga tuvuddewo tugende Kalangala, ono akugambye nti tamanyi lwaki abantu bakyayagala Museveni oba yabaloga oba ki, obanga ye agamba nti yatunulidde abantu ababadde Kalangala nga bagenze okwaniza Yoweri Kaguta Museveni ne yeebuuza Abannayuganda mwagala ki. Akugamba nti yabadde Kalangala bigambo bibino bye yayogedde n'essaawa lwaleero akyewuunya. Nene ensonga kangiyiseewo. General Museveni yabadde Kalangala okunoonya akalulu kano aka by-election, n'agamba bannakalangala nti bannange mulonde omubaka w'NRM. Ekitaabadde kibi kubanga yabadde anoonyeza mubaka we Kalulu, naye yagasseeko n'agamba nti balonde omubaka we' NRM lwa nsonga basobole okufuna services.
nti nga kyagezako kulaga nti ebitundu ebisinga okubeera emabega ennyo nga tebifuna services byalonda babaka batali BNRM balonda opposition nga kyagezako kutulaga nti ekitundu ekironze opposition tekigenda kuba nankulaakulana kubanga opposition tasobola tuusa services ku balonzi be. Naye tujjukireko ko emabega mu kunoonya akalulu akobwa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatambula Uganda yonna ng'ali ku kamera. Naye abajjukira obulungi president waffe wamu n'abaali bamuwerekeddeko oba baali bamuwerekera bonna bajjulanga enfuufu mu matu, mu nnyindo, mu maaso, mu nviiri, enguudo ze baayitangamu. Era baayitanga ne ku masomero naye ng'amasomero gali mu mbeera mbi. Ne bayita mu makubo agamu nga n'amazzi gasala nga tebalina we bayita. Ebitundu ebimu nga tebalina na masannyalaze nga n'amazzi tewali. Naye tujjukire bulungi nti nno paalamenti eno eya Uganda ababaka abasingamu obungi BNRM. Kitegeeza Uganda 75% bayina kubanga bafuna services mu bujjuvu. Naye kiva ku ki okubanga Uganda yonna ebyo bye byabadde ebigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni nga bulijjo nga bw'atyo bw'asuubiza. Naye oyinza okubuuza nti ngaddi bwe yatuukiriza. Naye nga byonna bigenda mu maaso munnange abaakedde bagende basupervisinga akalulu nga mwe muli ne Europe munnange kye bamukoze. Right Honorable Leader of Opposition Joel Osenyonyi bamulemeesa okuyingira Kalangala. Before inumaawo like 3 hours back apostinze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ogwa Twitter ng'akoba abantu nti atyaime ku meeri for over 2 hours ayinga bagirobera okusimbula. Era amawulire getufunye nti bayeri bamulemeesa okusimbula mu kusookera erala then baafuna communication nti mumuleka aje kaya along the way ng'ali kuyida wagati mu maadi kayiba akuba amasimu emeeri bagikyuseireyo era izeeyo ekitegeeza nti Leader of Opposition bamulemeesa okuyingira Kalangala. Era bamuyisizaayo bukakata kiri ku side ya Masaka. Side eno Kalangala ekidyeri ekiyida kyabanga kitikula abantu okusobola okuyida ku kizinga. So n'agamawulire agaliwo n'embeera ne yeeriwo ayi musigale nga mutugoberera musigale nga mututambulirako tujja kuba nga tubatuusaako amawulire gona nga yemugeetaaga. For those who don't understand Lusoga post ebaddewo ebadde n'essaawa kakati eriko ewalope bamutuuzizza eyakedde naye nga bamugamba kimu nti gundi kwe yatudde terina licensi era nga atuddewo ddala okumalira ddala ebbanga mpaka ndowooza ate waayiyiza era okumukkiriza okubanga ate yeyongerawo nga ebbanga liyiseewo almost like 5 hours. So awo we tuli naye nga okubba akalulu k'okugendera ddala mu maaso kitegeezeddwako nti aba agents abamu aba NUP bali mu kubanga bakwatibwa. Tugende ku nsonga ya Honorable Anita Among. Ababaka ba Parliament muli eyo mutudde musirise okuva Speaker Anita Among bwe yafuna obuzibu teri yali avudde okugamba nti no kamulwanirire. Abasinga muli mu Parliament lwa Speaker Anita Among muwangudde akalulu mu district zammwe lwa Anita Among mufunye obuyambi family zammwe ziri bulungi. Wano Honorable Nsereko yavudde n'agamba nti Speaker bannange tali bulungi teri muntu yajjayo mutwe gamba katulwanirira Anita Among. Obulamu bwe mubwagala wa oba mwe mugenda na bigenda abali mu 12 Parliament muyise ekiteeso Speaker Anita Among bamutwale bamujja nga ddala kiki kye mwagala. Anita Among yanoonyeza President w'eggwanga akalulu paka kuwangula n'ateekamu ssente ze n'asaddaako obulamu bwe n'asaddaako buli kimu ebisinga byonna ne bifa ng'alwanirira President awangule. Nange bwe budde muveeyo muyise ekiteeso Speaker bakole ki bamufeeko bamujjanjabe. Wano Muhammad Nsereko yabyogeranga nti bannange Segirinya mulwadde ne mulwawo kukikiza mbu Segirinya mulwadde nga teri afaayo mwesulira gwa naggamba ne kwanita bwe mwagala abeere. Yongedde okubanga bakaabira
Anita Among nti muveeyo mubeeko kimwogera omukyalo ono obulamu bwe buli mu katyabaga nti wali abadde w'amaanyi nnyo buli omu ng'amusinza kakati essaawa ya kakati ebintu byamwononekera mutandise okuba nga mwebalama byonna nga bigenda mu maaso ono abuuziza nti Abannayuganda ani yabaloga nti mu butuufu ku ngeri regimu eno gyebonyaabonyezzaamu abantu nti naye yeebuuza okubanga waliwo essaawa ya kakati abantu abakyagisinza. Mu butuufu oli bwakugamba nti Bannayuganda Museveni yabaloga kyandiba ekituufu. Ntunuulidde abantu abazze ku laale ya Museveni ng'agenze e Kalangala neneewuunya n'okwewuunya ku ntulugunya Museveni gy'atulugunyizza Bannayuganda. Oteekeko mutabani we bantu mmwe baabaloga bulozi mugenda mutya ku laale za Museveni? How? Otandika otya okubeerawo n'oyimirira mu maaso ga Museveni n'otandika omuwuliriza n'owuliriza ku mutabani we byabakola. Amayumba bagamenya abantu babatta abalala babasiba gundi nja mutta gundi nja musiba gundi byonna n'abikola. Naye n'olaba abawumba tutu nga batutte entwe. Ebyo nandibisuubidde mu Western Uganda so si mu Central. Mu Central mukyalimu omuntu ayimirira ku laale za Museveni. Kyagulanyi ogira osigala gy'oli taata. Mwana wattu todda bano basiru mbula bwoya babulako majaani babulako kuteekamu miguwando za bawalule buwaluzi basuule mu nnyanja. Omusajja azze n'amagye, omusajja azze ndizi bataliyoni, mukimanyi mutemu kati mwena bwe babatulisa mwena n'abakubi mwena ne mufa mungenda muloopawo. Kiki ekibatwala ku laale za Museveni? Why? Temulina byakkola. Nyabo nze ku byendaba muhoozi byakola mbirengerera eno mu Kamooli mukwano tubiraba. Omwana yeeyisa ng'ensolo. Lwakuba ndi nno kale ye Museveni abadde nga tabikola openly. Naye ng'omwana asoma script ya kitaawe. Kitaawe yabadde abikola mu security. Nti ani lokeeki ne bamunyiga nti ate obulwadde bumututte blood clot. Ne mukkiriza munnange ebiwumba tutu blood clot emututte. Bannange Sepiriano Kizito. Oli olumbe lumukubye n'agwa n'afa. Bannaye muzaata muzaata bamututte mu ddwaliro n'afa. Okitegeere nga tali open nga mutabani we ali open mu byakola nti ajja kugamba nti nginda kutta era akutte. Ekirungi kye nti ye bwakuwooninga you have time to run away ekitali ku Museveni. So nze ndaba ate Museveni ate ye mubi nnyo n'okusinga omutabani kubanga omutabani bwakuwooninga odduka naye yakunyiga nga totegedde. Ne bawayiriza blood clot, ne bawayiriza ekinaabiro, ne bawayiriza accident. Bantu mmwe munoonya ki ku laale za Museveni kye mutannalaba? Kiki kye munoonya kye mutannalaba? Mwagala kumala kubakuba amasosi mwena mugwe ku ttaka oba mwena babayoole babatwale mu gundi tutandika okugamba free gundi. Kyovula nze munnange nasirika. Bannayuganda obusiru batambula nabwo. Oli nayenjera n'obusiru bwe. N'owulira oli ng'akugamba ku bizibu Uganda byonna byeyina. N'akubuuza mbuku muwala wa Bobi Wine n'owa Baby Cool ani asinga obulungi? Mwensange mu comment section. Really? Eryo nalyo ggwanga. Nyabo. Temumanyi lwaki you don't know what you exist. Temumanyi lwaki you exist. Temumanyi lwaki muli mu Uganda. Temumanyi lwaki muli mu nsi. Temumanyi lwaki mwatondebwa. Muli basiru. Kambavume. Muli basiru. Omuntu akyagenda ku lwale za Museveni. Mbwagenze awulirize.
president agenda kuba campaign president ki oyo akyali president wammwe omuntu abasindiseemu omwana n'atandika obbasanjaga ng'asanjaga asuula ebitooke nga tamugambako president kyatagamba ku muntu gwe yakeera enkya n'azaala tagamba ku mwana omwana wanti omwana munnange omwana anti omwana ayagadde n'asiba ku bantu munnange omwana nti awulira ayagala kukuba ku mmundu munnange omwana ayagala kusibaku kakati Lukwago olina okugenda mu kkomera omwana n'akola buli fujjo lonna ku myaka 52 akyali mwana nga tagambwako ate nga ne Museveni kennyini akimanyi omwana asiiba atwitinga nti omuntu yekka asobola okuŋŋambako ye kitange n'atavaayo kugamba ku mwana ne yeefuula kyesirikidde mb'oyo naye pulezidenti wa ggwanga really mukyamuyita pulezidenti ng'asirika ku bikolobero ebikolebwa mu ggwanga ng'atunula bw'ati bannange Abaganda muli babi mbwa mmwe muli babi okugenda kulwaleza Museveni nga mumanye effujjo lyakoze ku Baganda bammwe ku bantu bammwe muli babi sikulimba musaana laddu kiki kye batabakoze abaana abato myaka 2 myaka 18 myaka 3 omwana myaka 18 n'amala emyaka 7 mu kkomera obulamu bwonna ne bufa tagenda okuzaala kijja kuba kizibu okukola family kijja kuba kizibu okukola kigenda bba kizibu nnyo obulamu bwonna bufudde the future gye yandibadde agamba nti kati bwentuuse nina kyenzimbyye nkozeeko kino nekino future bagisi ng'agisse ye Museveni neera mwe mukyakitiza munoonya mmere yakulya nga mugenze kulaliza Museveni kyova laba era ajja bba wanye eminankani gyayozezaamu abantu basaasidde bannaye mbasaasidde mu abateenyinyala ababeeraawo nga temutyawa lwaki temukyawako mufuneeko ku busungu munyiige mugabe tetujja kujja azibeereko lale yekka ne bali bagundi olaba Nameere yagaanye okugenda mmwe baani abagendayo munoonyaayo ki wabula mbwammwe bannaye munyiiza musaana ne oli n'ajja nga abasabula emitwe egyo ne muddamu ku magezi kuba temutegeera mwate gye babakuba ate mwe gye mudda muli basiru ne bakukuba enkeera ne gundi ne bamuwamba naye bannange temulina busungu ekyo kyokka kimbiwuunyako temulina busungu temukyawa temuwalana ate bwe mutayiga ebintu ebyo waliwo bambi TikTok oba omwana oyo yaani maama lwankola agira oluusi amuripostinga oba ndyanabo obaani yagambye Abaganda bwe mutayige kubeerako na busungu kubeerako na kukyawa temugenda kutereeza nsi yammwe kijja kuba kizibu mufuneeko ku busungu mugambe gundi oyo tumuzire ne bwajja kulaale tugizire tetugendayo ne bwafumba emmere tetugirya Museveni ajja kiwulire naye mu buli lwakubalaale ne mukitiza ne mudduka njagala abatti anti mukitiza emmundu ezo zonna eziri awo zonna zibadde zirinzemu oli mutemu omusala mu maaso onoonya ki kati wakukubira awo essasi bw'abakuba mwena n'abatta olowooza ye yeeguya mbumbu simanya mugenda kulonda wayinaalimu tabyeguya ebyo naawe wabula obulamu nabwo temububalirira mbeewuunya
webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire tujja kubanga tugakwera tujja kubanga tugakutuusaako wona wali wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.